abalungi be basinga obungi ababi. Omanyi tulina okuyiga oba okuyiggiriza abantu enjawulo y'okulaga n'okweraga. Ffe tulina kulaga bantu oba tulina kweraga? Ndowooza ekipande kikulaga nti tukampala nga kuliko sayini nti tukampala, naye ki ekipande ekyo tekigenda Kampala, naye kiraga ggwe nti ogenda wa? Kampala. Obuzaayo oba mayiro 2. Ekipande ekyo kyo tekigenda ye Kampala, naye kiriko ekigambo nti welcome to Kampala, 2 miles to Kampala. Gwe atambula bw'okisoma ekipande ekyo kikulaze gy'olaga, tekyekwelagirako. Nga bw'onosanga omuntu mu takisi nagga nti ye gwe ovuddewa mu nnakyalo gwe n'amaala ago, kakati oyo ate akweragirako kubanga ye ali mu ttawuni ate gwe ova mu kyalo, akuyita nti tolina kiki, olina amaalo, akweragirako. Batist abantu ababi beeragira ku bantu, tebabalaga kya kukola oba wagenda. Omuntu omubi ajja kujja akugambe n'okugamba akuwe by'oyagala byonna, sente, mmere, biki, ne sente ako n'omwenge akugulire mu mabaala gye babeera. Omubi naye bw'omubuuza nti sente ozigyeewa tajja kukugamba. Olwo avudde mu kya posita eri ekugamba nti kkubo kwata lino. Oyo akugulira omwenge asooka akubuulire sente azigyeewa era azifunye atya. Owulidde abakazi baffe, abakyala, abaana, abawala abasaba sente abantu, mumanyije abasajja abo sente gye bazijja. Kati negwe n'otenda omusajja olw'okuba akuwadde $5,000,000 n'ovuma Alex atalina sente nti awo omusajja kakuufu tebalina sente abo bakodo eziriruddawa. Naye azigyeewa omubi. Posita eno ekugamba nti tukampala ekulaga kkubo, kabonero ki akaliraga nti otuuse gyo oli ku kkubo ettuufu gy'olaga nti ŋŋenda Kampala? Obubonero ki bw'olaba? Bwebwo obukulaga nti kwatali. So obubonero obw'abantu abakweragirako gwe munnakyalo, gwe laba ono munnakyalo atagala va mu kkubo, sala bulungi, ye munona ki mu kibuga nga ffe ababeera mu kibuga, n'omweragirako ekivaamu n'abulwa ekyokkola. Abantu tulina balaga nti this way, ng'omusirikale bw'anagamba kwata lino, eno tubulokinzeeyo bakolayo kati dda wano diversion. Posita ezo ne mu bulamu bwa bulijjo tulina okubeera nazo mu mwoyo, tulina okuba ne posita z'omwoyo nti oddayo ku posita negamba olina kukwata kkubo ki nti tukampala lyeyafu liiryo. Kye tulina okuba nga tugamba abantu. Kakati abakulembeze baffe bw'abeera minisita ayagala kubeeragirako nga bw'abasinga minisita, honorable, kati era bw'ajja abeeragirako kyovula nga batuuka nnyo leeti mu bikolo, ayagala atuuke leeti buli muntu amulabe nti honorable wuyo atuuse. Kakati tebajja mu budde abo abantu baagala okweraga. Olidde olwo omukulembeze wano gwe tumanyi bw'abaga nti ajja kutuuka ssaawa 4 atuuka 12 yeeraga nti ali important. Tweraga ne twewa ebitiibwa VCDS OMC, life president, ebintu bwe bityo nga tweragira ku betufuga mu kifo ky'obbalaga. Naffe abayimbi nammwe abayimbi
mweragira ku bantu ababawadde ssente ne mwambala engoye ez'enjawulo ate ne mumala ne mubakunamira nga mweyambaza mubeeragirako engoye muzipangisiza ku olwo muzizzaayo olw'eggulo naye ne mweraga mubeeragirako balowooze nti muli baakabi. Okweraga kyekitusse wano mu bafuzi naffe mba artisti byonna n'abasumba beeraga. Omusumba ate ovuga otya emmotoka ey'akabi nengatta emasamasa ne suuti yo ekuba n'ebimyanso nga tewali musana. Haleluya. Labayo kubanga tweragira ku bantu. Omugagga yeeragira ku bantu avuga mmotoka gundi notekako n'erinnya lyo awulidde nogula n'endala nayo nogitekako mukasa 3 obwango 4 gwe sente ozijjawa. Ate lwaki otweragirako? Okweragira ku bantu kyekituleetedde wana akazibu awulidde. Buli omu akweragirako nga bwali owakabi, buli omu akweragirako nga bwe yalwana yeeraga mu kifo ky'okulaga. Abange omutima gulaga, obwongo bweragira okweragira ku muntu okwepanka. So tugire tukendeeze nnyo okweragira ku bantu nga tuli mu bifo. Kati tulina abantu abakola ku TV abagendayo okweraga obwerazi niyina nanyirira ate olugoye apangisiza lupangise ate ayagala bamulabe niyeragira ku bantu. Si yeye byayogera temuli. Kati bagenda basibye radio 11 bazisibye lwaki? Mbu tezirina content, kweka tezirina ansa, tezirina makulu, tezirina kinyusi, tezirina busomyo. Radio ne bazisiba 11 ng'ebintu ebyogerwa ku radio ko temuli makulu. Kakati ninga abaliko ku programs bali kuli beeraga. Munkubire contact me ku TikTok ndi bwendi kusimanyi ku Facebook weragira ku banaku abatalina na simu bali eri mu kyalo bwe bakuwulira bye bakulaba bakunganya na bukunganyi mu kisaakaate mu mutima muyembe mu balabira TV. Ati goliye no beeragira ate nedda. Tulekerawo okweragira ku bantu nga tuyita mamotoka ge tulina, atuyita mayumba ge tuzimbye mbwe ennyumba ya gundi ne bakutenda. Nina akanyonyi kazimba tekazimba n'enkuyege zizimba ekiswa. Olaba n'enkuyege eba n'ennyumba weesula ate gwe omuntu Katonda gwe yatonda mu image ojja kuba of course okusuula mu nju oba ozimbye tekyetaaga na kubalibwa ekyo kyateeka kuba n'ekinyonyi kizimba n'enkuyege ezimba. Ekyo tokibala mu achievements nga bwe tubala wano nti nazimba enju omusajja alina amaka. Ekyo tekibalwa n'emmese erina amaka. Ekyo kiteekwa okubeerawo. Above those things enfunye ennyumba wasize omukazi olina ekibanja olina bwe bali kuziika ye vision yaffe bannayuganda wano eri that small. Soma, funa omulimu, wasa, zaala abaana, funa we banaakuziika ebijja fa. Ye vision yaffe bwe twagoba abazungu ye vision gye twasigaza eyo vision. Tetwali na national vision eri awo ngazi. Kati bwe tusigaza eyo tweragira ku ebyo byokka. Gundi alina ennyumba nnene nnyo yiri wali n'abasumba gundi yazimba ennyumba eri eyo Busesa yakabi. Ng'oli yagamba nti ebibe birina we byewaka naye ng'omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Kakati gwe ofuuse kibe nedda. Tulekerawo okweragira ku bantu nga tuyita amamotoka ge tugula mu ngoye ze twambala. Abantu tubalage ekyokukola kubanga abasinga tebamanyi naddala abaana abato. Nze nina omwana ansala enviiri yaŋŋamba nti muzeeyi njagala nkubuulire fe abavubuka omutwe gugira ne gwesiba ne gwegatta obwongo ne bwegatta. Bwe bwegatta awo nywa sisha oba njaga oba omwenge omukennyo
mbusumululi kale tebereza wongo nga bwegasse kiki tewali amulaga kyakola radio temugamba TV temugamba ku radio kuliko nyimba bibi bya kibibi nkudi simanyi bweki kakati oyo mwana akugamba ti muzeyi omutwe gwange kugira negwesiba nga simanyi kyakola nina kunywa njaga oba sisho obo mwengo omukenyo nensumulukuka lwaki bwesiba omwana talina mugamba mwana muto wa myaka nga 2 asala mbiri mu saluni osabira mu kanisa ki ndia olusi ngenda keyo pastor sijja bogera abamu nirwa kisi yesibogera ayizo gandi olusi ngenda kewa pastor mugerwa olusi ngenda kewa bujingo olusi ngenda kewa kaywa ebibwe bityo no mugamba ndikakati kulwa kito ina kanisa yo yenyine ate munange waliwo je manye ya ino kube yange kati yatuka mu kanisa tewali yamuganti ene kanisa yo kati tewali amukyalira nti abudde mu kanisa gundi tewali amugamba ko kintu omwana lwaki tanywa shisha ego muisake motoka kuliko linyalyo gwe yandi mulaze ekyo butanywa shisha nti jangu wano okole kintu omuyisako Pajero kuliko ojoko 1 enkera no muyisako BMW ojoko 2 ongora no muyitako mulala akero 4 ntiraba baba no one bakero akero 4 motoka guza Benz akero 1 akero 2 weragira kwanika ko katonda weragira kuba nabantu bo olwalero no ekyo kyenjagadde okukatiriza nti mukirabire ku simu oyinza okulooza nti buli muntu alina essimu mu Uganda ne mbasiba tezisuka meka milioni 9 essimu zatulina mu Uganda eza smartphones. I can be corrected. I stand to be corrected. Ne nkakasa tezisuka ne tuli milioni 45. Kati gobola ebintu ebibi bino n'owulira ebintu ebibigolosa bingi nnyo nedda lwaki tukyagala tukibakakatirize tugume nti olutalo bwe lunaaba luwedde abalungi be balibeera waggulu eggulu bwe litugamba buli kimu naye mu bufumbo bagamba nti waliwo alobera bano okufumbirigana bw'aba waali ayogere kati bw'aba tayogedde asirikire ddala paka n'alifa ukitegeera so njagala nnyo tukikirize bwe tutakkirize nti abalungi be bangi ne kiba mu mindset yaffe tujja kuba twononeka bwonono vicious cycle ey'obubi ejja kuba eyongera bwongezeka tumanyi ensi yafadde eno tetukyategeera ffenna twagala bivunze abantu baffe baagala bivunze abantu baffe tebabuulira tebategeera tuli basiru ye bannaye yeffe tuddewa bannaye amaliriza agamba bampeeyeemu agenda kuteekamu omwenge kati omuka. We can't go like that. Kyoteekamu mutwe ebanga nsigo kijja kumeruka bokkiriza nti ddala ababi batotoddeko tujja kweyongera kuba babi vicious cycle tugenda kukida viral tugende wansi paka fena tunazikirira. Some people, some of us, some of you should we not be thinking positively ntuga nti apana let the good be kira very possible ati ekyo bwe kijja ojja kulaba ebintu ebirala byonna bitandika okukendeera corruption bwe tunaayongeza wano corruption ejja kukendeera lwaki n'omusirikale ayagala ssente ajja kutunuulira akusaasira agenda okalegenda munnange presensi omutima gwe nga gugamba nti omusajja musaasire oba abadde murongo owulidde naawe ate olinga omusirikale azitwala ojja musaasira naye omusirikale ayinza okuba ddala ng'alina kaki problem owulidde. So when we go here ebintu ebimu bijja kutereera byokka owulidde osaddaako otya omwana n'omusala ekisonga otunula ng'olina wali orepinga otya omuntu ng'olina wali lwaki ova owakanya omuntu omuvuma ng'olina wali. So
tugaziye nnyo omutima. Manyi wano waliwo engombe egamba bano abantu batunda ebintu ne bagamba simanyi omuntu bamuguzeeko ekintu ate n'azimba omutima n'asusa ne mu ssente zeyabadde ayagala bamuwe ate ezisingako awo. Therefore tugezeeko nnyo okuddawa mu mutima okusinga. Ate bw'oteebereza omutima mu mubiri gwaffe kye kintu ekikola nga waakatandika okubala ogwa mu lubuto lwa maama wo. Omutima teguwuumula paka lw'omalako emyaka gy'ekinaana oba ekyenda. So that's a very important organ also for us to use in our endeavors to the so-called developmental programs, national developmental programs. Ebyo byonna bwe tubikozesa wano wokka tebijja kukola. Period. Tulina okugattamu omutima gwatukulembera, omutima gwo gutwagala gwakisa. Right? Abaana b'ozaddewo baagala ojja basomesa oba oyagala oba toyagala. Niba batagende mu ssomero lino eririfomu ojja basomesezawako emirimu baveewo nga bamanyi okukola emirimu era bajja kuba bagagga ng'obaagala. Niba batagenda mu ssomero ojja bayigiri abantu tubamanyi bangi nnyo abayigidde emirimu ku byalo nga tebasomye naye nga kati basajja bagagga. N'omuyigiriza okulima emmwanyi, n'omuyigiriza okulima amabidde, n'omuyigiriza okulima kasooli, biki ebyo tagenze mu ssomero n'avaamu omuntu ekyamuyigiriza kimutima gwa maama we. Okwagala kwe kutuyigiriza kwe kujjawo ebirala byonna. Okitegeere? Therefore abakitegeredde mu ekyo mukitegeerera awo. Abakitegeredde mu kino ekyokweragira ku bantu namwe mukitegeerera awo. Nkugamba nti omubi yeeragira ku bantu, mulungi teyeeragira ku bantu, abalaga. Ekibi kyeraliikiriza abantu nga kiteezibwe mwamulabi. Ekirungi tekyeraliikiriza. Kati lwaki tweraliikirira? Kubanga waliwo ebibi bingi. Tweraliikirira gwe ne abantu kiki? Munayi waliwo akagomba ako kwe mwayogerako abantu ke boogera mbu simanyi tugoyingewa. Mukazi mbu tugoyingewa. Ate ayogera Luzungu ate n'Oluganda. Byombi mulundi ogwo. Kakati ye yabula dda ali mu masaŋŋanzira kubanga tugoyingewa luno Luzungu tu Luganda goyingi Luzungu wa Luganda. Kwegamba ye kennyini yabula dda kati ali mu masaŋŋanzira tamanyi jadda. Ate teri muntu ayamba muntu ali mu masaŋŋanzira kubanga tewali ajja kumanya kkubo ly'okwata nga bamaze okukuyamba okuvaawo. Therefore tuleme kugamba nti ebintu bijja kuba bizibu nnyo tukole bino zimanyi waliwo ebintu ebikalu ennyo. Nowulira bapineti zimanyi ebintu by'emmwanyi ebyo wamulweyo. Abasajja abakola cooperatives ezo tebasoma na kusoma, abasinga zaaliwo awo zaali zituyimiriza wano naye nga bakozi ba mirimu ate nga balina okwagala ensi yaabwe. Na wano so si na wano toyinza kwagaza nsi yo wano. You will reason geographically, that is all. Uganda eyita wano tuli banna Uganda. Eri Kenya eno kiki byebyo. Naye nga tejjukira nti mu Uganda mulimu omukyoli, mulimu omukalamojo, omwagala oba nedda oba mulyaŋŋana kulumbisi ne kulunka. Love wins it all. Ssaabasajja awangaale ne Dream TV mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mumpa omukisa guno okwogera eri abantu.